Omulungi atugoberera ku Kampala Media TV njagala okubuuzaako Yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata weebale kulabika ng'ovaayo n'ogoberera ensonga ate munnange nga bw'eri. Gwe mukwano gwange atanaba kulabika ng'osubscribinga nkukubiriza munnange olabike ng'osubscribinga weewaawo ng'onyiga ne mu kide. Kubanga eno Kampala Media TV eyeesowaddeyo okutuusaako amawulire nga bwe gali ate nga ga bukugu. Saagala nkulwiseeyo, njagala tugende mu nsonga. Ensonga gye tulina okukwatako olunaku olwaleero ye ya mwana muwala Sheebah Kalungi. Wakati nga tuli mu mbeera eno eyakanayo cyane, abantu bangi bavuddeyo oba oliawo n'okulaba nga bafuna obuddukiro mu bintu eby'enjawulo, oba oliawo abaali bakola ebikolobero nga bakyuka okudda eri Mukama Katonda, kubanga ate wakati mu mbeera mwe tuli ekimbe kya COVID-19 oba ekisenyiga lumiimamawuggwe kyeyongedde okulabika nga kyeriisa enkuli. Mwana muwala ono gwe nkuleetedde Sheebah Kalungi, ono tumumanyi ng'omusanyusa era nga mu kukooka music oba okukuba omuziki mwana wattu asobola okuyimba oba oliawo n'aleka nga n'ennyenje zonna zikonkumuka. Ono ayagala nnyo okulabika nga waba asanyusa abawagizi be, agezaako okufuba okulaba ng'abawa ekisinga era nga akola ekisoboka kyonna ne bwe kiba kyetaagisa kusigala ndowooza nja kiyita half naked, oba ne bwe kiba kyetaagisa kuggyako ngoye n'asigala nga ayambadde bitundutundu. Mwana muwala Sheebah tekiina kyekimukosaako. Kati wakati mu mbeera eno waliyo oba ngambe yeeyita nabbi oba nabbi, kaŋŋambe nti nabbi oba ate wenna agamba nti yeeyita nja kubanga amuvudde. Waliyo nabbi avuddeyo mu kaseera kano ng'ono ayitibwa Nabbi Joseph tumusiime, n'aleeta obunnabbi wakati eri omuyimba ono Sheebah. Nabbi Joseph tumusiime gwe nkugambyeko yavuddeyo n'akola obunnabbi wakati mu kubuulira kwe, n'ategeeza nti Mukama yamulaze nga mwana muwala Sheebah alina okukyuka ave ku kuyimba ennyimba z'ensi, bw'atyo adde mu kuyimba ennyimba za Mukama ezijjudde omwoyo. Nabbi tumusiime yayongedde mu maaso n'akyasanguza nti Mukama yamulaze nga mwana muwala Sheebah ayimba ennyimba eza Mukama Katonda, era nga zino zigenda kubeera z'amaanyi nnyo, zigenda kubeera ne weevu egenda okukulukuta mu mawanga gonna, oba oliawo amenyewo ne ettutumu lya Beyonce. Nabbi agamba nti Katonda oba omwoyo wa Mukama oba enneema esemberedde kumpi ne mwana muwala Sheebah Kalungi, n'olwekyo nga tateekeddwa okulabika ng'akakanyaza omutima gwe, wabula ateekeddwa okusuulawo eby'ensi awulire eddoboozi lya Mukama Katonda. Ono agamba nti wakati mu kiseera kino kye tulimu, Katonda aleese omwoyo we ku Sheebah abeere omusinzi ow'amaanyi, abeere omutendereza ow'amaanyi, agenda okuyuguumya ensi nga tewali kintu na kimu kyonna kigenda kulabika nga kimulemesa. Nabbi ayongerako n'agamba nti singa Sheebah tavaayo
n'ava ku bintu bino ebyensi n'aleka bino ebyensi, oba oliawo ekinaddirira mu bulamu bwe kiyinza obutaba kirungi. Mpozzi okuwaako ku kunoonyereza kwe twongedde okukola wano abakugu ba Kampala Media TV gwatulaba naawe atuwuliriza. Tukoze okunoonyereza ng'abantu bonna abayimba ennyimba za secular gwampuliriza, ebitundu 80 ku buli 100 baasooka mu kkanisa. Mpuliriza, ngambye abantu bonna abayimba ennyimba za secular oba ez'ensi, okunoonyereza kulaga ng'ebitundu 80 ku buli 100 bonna baasooka mu nnyimba za ddiini. N'olwekyo olw'ensonga ez'enjawulo ze zibaviirako okulabika nga basala eddiiro okuva mu makanisa ate ne badda mu nnyimba zaabwe, kwegamba beeyambisa amakanisa nga training ground. We bamala okufuna obukugu ne skills ate ne basala eddiiro bwe batyo ne balabika nga badda mu nnyimba z'ensi. W'obuuza abamu, buli omu alina ensonga ze zaakuwa, era nga buli omu oba oliawo ezimu zigezaako okwefaanaanyiriza, naye oba oliawo ng'endala tezigezaako kwefaanaanyiriza. Okusinziira ku muyimbi Sheebah Kalungi, yalabiddwako ku mikutu gye egya social media ng'akutte obunnabbi buno n'abukuba screenshot, era n'alabika nga abwaniriza n'essanyu lingi, n'ateekako ebigambo ebigamba nti amen, God above all, oba mu kivunula nti amiina, Katonda asukkuluma byonna, mu ngeri eraga nti mwana muwala Sheebah mwetegefu okutwala obunnabbi buno obwamuweerebbwa. Wabula abamu ku bawagizi ba mwana muwala Sheebah Kalungi bavuddeyo ne babaako ebigambo bye boogera, ne bagamba nti ono nnabbi wa Mukama yandiba nga yeeyagaliza, oba oliawo ng'ayagala 1/10, era ayogere 1/10 ky'ayagala bwe basobole okulabika nga bakimuwa. Abalala bagamba nnabbi wa Mukama ono okuvaayo n'akompeyaringa Sheebah Kalungi ne mwana muwala Beyonce, yandiba nga ayagala kweddiza mwana muwala. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti nnabbi wa Mukama ono ebigambo by'ayogera bitera okutuukirira, era nga bo balina obukakafu nga ne kino kye yayogedde ku Sheebah bassebo ne bannyabo kijja kuvaayo kituukirire. Mu kaseera kano weetegereza obulamu bwa Sheebah, yeeyongedde okubeera omuwombeefu, yeeyongedde okusemberera Mukama Katonda, yeeyongedde okusoma Bayibuli, yeeyongedde okusemberera awali omwoyo, era ng'ajjudde enneema mu buli kintu kyonna ky'akola. Ffe tujja kuba nga tukutuusaako ensonga nga bwe ziri, era nga tukugamba we wanaabaawo ekintu kyonna ekigenda mu maaso wakati obanga Sheebah avuddeyo officially n'ayasanguza nga bw'agenda okukyuka okuyimba ennyimba za gospel, gwampuliriza naawe ndaba tujja kwongera okukutuusaako. Weekumire Kampala Media TV, enteekateeka nnyingi tukyazikuleetera. Gy'osinzidde mwana wa maama, mwana wa taata.